n'akyemalira kasita atuuka mu advanced stage ng'atuuse mu stage eri ennene kwegamba ng'alabira ddala ensi yagifukamiza. Kati nga General Museveni bw'alaba Uganda alabira ddala nga mu butuufu yatufukamiza. Kati bw'atyo ng'era enkola ye bw'ayita mu paalamenti n'agikozesa byonna by'ayagala. Guno omulundi munnange ayiseemu Abdul Kantuntu era nga olukwe luno lubadde lupangiddwa bulungi nnyo. Speaker Anita Among nga naye bw'atyo alina kakasa bukakasa n'akoonamu nti teriiyo oba tekikkirizibwa memba wa paalamenti yenna kuyimuka kwasamya kamwa ke n'ayogera ku linnya Museveni. Bwe babeera bateesa mu paalamenti teri kuyimuka nti gwe oyogere ku linnya Museveni. Munnange bino biri mu paalamenti yaffe wano ey'e Uganda, biri mu paalamenti ey'e Uganda bigenda tulwaza pressure aga Katonda bino kubanga omusawo waali ajja tujjanjaba pressure, sukaali n'ebirala yagamba nti ebyo si ndwadde era bwakunyonyola okakasa mu butuufu si bulwadde. Waali nnyo asobola okujjanjaba endwadde endala. Omusawo ali talented ate muganda wange nga obumanyirivu n'okusoma yasomera ddala dokita, naye nze nasalawo mulange wano ku Uganda atalagini wakubadde nga ye munnange yagaana okumulanga. Naye abantu abagenzi bafunye obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo kirungi nnyo era kizaamu amaanyi. Bwe jangu wano buzzi ku Uganda atalaajo ŋŋambe mpa ku nnamba y'omusawo nze nga nkuwa ennamba abataleka kwakkulizo konna kubanga ekigendererwa kutaasa bulamu. Munnange ebintu nga bino mu butuufu bijja kutuleetera embeera ey'obulwadde kubanga Uganda baagala kugifuula ki? Kakati paalamenti ya Uganda emaze okukakasa oba okwapuruvinga ennongoosereza mu mateeka agafuga entambuza y'emirimu mu paalamenti, ebintu ebirina okubeera nga bitambula oba rules of procedure. Era nga bano mu nnongoosereza ze bakoze mu rules of procedure munnange zikugira omuntu yenna mu paalamenti, omubaka wa paalamenti okuva eri katugeze bamuwadde akazindaala ayogere n'ayogera ku linnya Yoweri Kaguta Museveni. Nsuubira okuba nga ne maaso awo ojja kuba tokkirizibwa kwogera ku linnya Muhoozi oba Janet Museveni bwe nsuubira. Naye nga tukyabirinze ebyo byonna gwe muganda bwange awakana tebisoboka, linda bulinzi kubanga obwannakyemalira bwo muganda wange ne impunity bitambulira wamu. Kakati munnange ennongoosereza zino oba enkyukakyuka ezikoleddwa mu rules of procedure zino zaaleeteddwa chairperson Abdul Kantuntu era ne ziwagirwa nnyo Speaker Anita Among nti omuntu yenna nga ayagala okukola reference ne bw'oba oyagala kugamba kugereza ku Museveni mu parliamentary debates ekyo kikkirizibwa singa ebeera formal motion nti baba balina okubeera nga bagireese nga motion nti kati tugenda kwogera ku Museveni. Kakati munnange mbu kino okusinziira ku Anita Among ne Abdul Kantuntu abantu waliwo eyaŋŋambye nti kati abo baafuuka baddiikuula. Abdul Kantuntu abo baddiikuula ba mu paalamenti. Mbu kino kireeteddwawo ku maintaininga order mbu n'okukakasa mbu president nga fountain of honor mbu ayisibwa mu ngeri ey'okuweebwa ekitiibwa. Abdul Kantuntu ekibuuzibwa yafunamu ki eri Abdul gwe aba akiyisa sikuwa kasente olya za bwereere. Kati Anita Among munnange bw'atyo n'akoonamu nga weebuuza nti Abdul Kantuntu afaaki era abantu bamita ddiikuula. Aba ddiikuula yennyini nnyini bali eyo batyekyebula amazina nga bugologoosi. Kakati munnange mu tteeka lino eppya
ababaka ba palamenti tebasobola kubeera nga beebuuza ku bigendererwa bya Museveni byonna nti oba Gen. Museveni okugamba nti nno bail eveewo oba police bond eveewo aba agenderera ki ebyo nedda bambi okuleka mpozi nga eyo discussion oba eyisiddwa nga motion nti wali wazze n'agamba tugira bwetu ne bwetu motion neyita nti kati bagenda teesa ku ekyo kakati yawulwo ne mutandika okweyabya naye nti goveeri owulire nti nno katugeze nti Gen. Museveni waliwo abamuyimiriza mu kkubo bagambayo ekiri SFC ne bakwata mu kati oveeyo okyogereko nti emmotoka ya Museveni yatomedde embuzi nga bwe gwali mu kampeyini za 2020 mbu oveeyo okyogereko nti yatomedde embuzi y'omuntu nedda sipiika agambirawo bakazindalo bakajjako bayi bakajjako akazindaalo ogenda okugira oti okoonakoonako ng'ate kwekali nga bakajjeeko olutandisa okwogera ku linnya lya Museveni kugambe gye bujja mu maaso n'amannya amalala gajja mu palamenti kubanga tuli mu bannakyemalira oba ekika ekyawaggulu ate n'akyemalira taba na nsonyi yakeera bukezi n'agamba saagala kuddamu kwenjogerako kati muhoozi ennaku ezo abaka palamenti abadde abalabula kubatta yalabula juzi n'aga nti oyo Ssemujunganda nsobola okumutta era nsobola okuba ebimwa n'embyasa yasanze bw'aba tajja linnya lyange mu kamwa kati ndowooza gye byavudde eyo bajja batandikira eri ku Museveni kuba nkugambye nti tebasobola nga tugamba muhoozi nga te Museveni ye bamwogerako ate balina tandikira eri waggulu ne bajja bagambye no tutuboogerako kakati munnange sipiika Anita Among bw'atyo nkugambye nti yadifendinze decision n'agamba ya kituufu nnyo era nti yagambye nti the president can't be discussed until a motion is tabled on the floor nti president tayina kwogerwako muntu yenna paka nga motion bamaze okubeera nga bagireeta ku floor ya palamenti kati tumanyi nti kubanga motion zonna era Museveni abaamu erinnya lya Museveni bw'oba oteesa ku ggwanga lyattu Uganda katonza okwewala otya erinnya lya Museveni ku mivuyo egiri mu gundi ate nga ye buli kimu ye minisita ye gundi ye security guard kugambye ye waiter ye waitress byonna katonza kumwewala otya kakati era ng'agamba nti kino kigenda kakasi kati olwo sipiika Anita Among agamba nti president alina kubeera ng'ayogerwako paka nga kireetedde nga motion ku floor ya parliament kubanga kino kigenda kubanga kikakasa nti waliwo structured and orderly debates onnange tetumanyi nti oba omuntu bw'ayogerako Gen. Museveni kitegeeza nti aba akyankalanyiza buli kimu abeera kikyankalanyiza kituufu kuba Museveni yakyankalanya buli kimu kitegeeza okumwogerako obeera naawe ogenda kyankalanya buli kimu kubanga ye kennyini yakyankalanya buli kimu kaakati munnange ennongoosereza zino bwe zityo era nga bulijjo abaka palamenti tezibawumirira n'akamu era omubaka Felix Okot Ogong wamu ne Joel Ssenyonyi bwe batyo ne bavaayo ne bamulugunya ku nsonga eyo nga bagamba nti etteeka lino ligenda kubeera nga ate liremesa twegamba likugira omuntu ku kwogera terimukkiriza kubeera nga yeetaaya mu njogera ng'awa examples oba nga akuba eno n'eri era nga munnange kino kigenda kuba era kisalako palamenti ku busobozi bwayo okubeera nti esobola okukuba ttooki mu bikolwa ebya president ebikolwa presidential actions zigenda kuba tezikubwamu ttooki mu bulambulukufu awatali kukugira kwonna palamenti kakati munnange era bw'atyo Ogongo yagambye nti kino kiyinza okuleetawo kwegamba ba MP oba oliawo okubeera nga balaba tebasobola kweyabya bulungi nnyo era Ssenyonyi ne yeebuuza nti bannange ababaka ba palamenti balina kubeera nga basaba lukusa
okubeera nga bakola ka statement konna eri General Museveni kugamba okumwogerako, kubanga bwe babeera nga tebakkirizibwa kubeera nga bamwogerako openly balina kubeera ku kusaba speaker. Mbadde njagala kwogerako ku Museveni nti kale mwogereko, mbajja kwogera ku Museveni era tomwogerako, kubanga kati awo jjukira eba motion teyise, kati gweoyagala mmuteeka mu kuteesako bakuwadde omukisa okwogerako ku fulo ya palamenti. Kaakati munnange tuli mu palamenti ya Uganda, gwe muganda wange ampuliriza, oyinza okuddaawo ne weeperegeesa nga owagira naye bino biraga obwannakyemalira obw'ekika ekya waggulu. Era Ssenyonyi yategeezezza n'agamba nti Speaker yalina obuyinza okubeera nga maintaininga law and order nga teyeetagisa kubeera ng'ateekawo ate restrictions endala oba amateeka amalala obulikondo obulala mu palamenti, nti kati ye yalina okumaintaininga law and order. Kati bwaga nti okwogera ku Museveni kireetawo obuta respecting law and order, ate nga naye gwe mulimu gwe ogwamuteekesaawo mu palamenti, ekyo munnange nakyo kiba kyongera okubeera nga kiraga twegamba embeera mu palamenti ey'ekibuga. Jjukira nti palamenti eno eya Anita Among muganda wange, okusinziira mu byafaayo palamenti zonna ezaali zibaddewo, ate eno yo muganda wange ya luzzi nnyo, ya kibogwe nnyo okusinziira mu nkwasaganya y'emirimu, engeri gy'agifugamu, ebintu byayo si biwoomu ogerageranya ku palamenti zonna ezibaddewo Kadaga n'abalala basekandi. Kakati munnange bano batutegeeza nti amendments oba ennongoosereza ezo nti zaalumiddewo dda, era munnange kitegeeza nti executive eyinza okuba nga tegenda kubeera nga ediscussingibwa kubanga ekubwamu ttooki nnyo, kubanga tolina ngeri gy'ogenda kugyogerako n'otayogera ku Museveni. Naye bw'oyogerako n'abantu bakugamba okuleka ekyokubeera nti nno kantuntu bamulaba nga diikuula yennyini nnyini, era ng'abantu beebuuza nti kino kiri ku Museveni yekka oba ne ba pulezidenti abalala, nti oba bayinza okuba nga ye Museveni yekka gwe baakola ki nga bw'olaba ebitaano byayita ku bampuuga bokka, so si nti baakikolera ba leader of opposition oba ne ba commissioners abalala abalijja. Kale kwegamba munnange, era ng'ebyo batera okugamba nti ebintu bino buli omu abirabira mu ango yiye. Kati oyinza okwesanga omuntu nga ayogera kyayogera nga mu butuufu toyina ngeri gy'oyinza kukirabamu makulu gaakyo. Bano bagezaako nnyo okuba nti beefuula ab'omugaso ennyo okwegulumiza. General Museveni ekyo munnange akirina nnyo, ate era yakisiga ne mutabani we Muhoozi, mumulaba mu kwegulumiza, taagala kumwogerako, taagala kukola kutya, naye bamuyita tajja kujja jjaga nja basiba, nja bakuba, genja kuyiwa amannyo. Kakati era waliwo abantu abagamba nti ekyo tekyetaagisa babaka ba palamenti basusse okubeera nga boogera ku Museveni. Weesanga omubaka nga bakaseese n'ajja n'alandukira ku Museveni, bwe balina kubeera nga boogera ku bintu mbu bigasa bantu, nguudo, mbu ebyenjigiriza, ebyobujjanjabi, n'oyagala okumubuuza nti already byo biri bitya. Kakati ani gwe tunenya ku ebyo gwe tutasobola kubeera nga tuwogerako, kubanga gamba nti kati ataddewo embeera nti talina kugambwako, eggwanga linnemye teri kuŋŋambako ku nsobi zange munveeko nammwe, kyekyo. Naye ng'ekituufu kiri nti tetusobola kufuna services nga executive tetuwadde accountability. Kiba kitegeeza nti parliament kitegeeza eba terina kubeerawo, kubanga omulimu gwayo kubeera nga ekola nga kalabaalaba ku mulimu gukoleddwa executive. As simple as that. Kati tugenda kukola tutya baganda bange, kubanga aya